Omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama. Siraje Lubwama y'omu ku bannamawulire be tulina wano mu ggwanga abaasigala okutuwa ebyafaayo, abakoze okunoonyereza okw'amaanyi mu bintu eby'enjawulo. Kale nno olunaku olwaleero gwe ndi naye okulaba nga tusunsula ebintu eby'enjawulo. Olwaleero tugenda kwogera ku bulamu bw'omulamuzi Kainehamba nga tanaba kufuuka mulamuzi, amaze okufuuka omulamuzi, avudde mu bulamuzi, awo tugenda okutambulira ekitongole kiramuzi ekimalamu bbanga ki, biki byaliko kaakati mu kiseera kino. Kale naawe tugenda okutambulira, sebusooka obuze kukatulaba. Awo tulaba ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu mwekwase Katonda n'abafuniddemu ebirungi nammwe bwe muti. Yoyo omukulu Siraje Lubwama. Siraje Lubwama obadde nnyo mu bukulembeze, obadde nnyo mu byobufuzi, obadde nnyo mu makooti nga ng'okola omulimu ba investigators. Omanyi bwe tugenda mu mawulire tulinayo course ya investigative, eyo yoyo eba y'amaanyi ate yeesinga okubeera n'ekinyusi naddala nga tukola amawulire. Njagala otubuulire ku mulamuzi Kainehamba obuvono obutto. Leero gwe njagala abantu bansabye mu message zaabwe nga nti tubuulireko ku bulamu bwa Kainehamba. Ennaku zino azoganya nnyo gavumenti naye ye bwe yali ng'ali mu mirimu yagikola atya. Sebo tusanyusa okulaba tutandikira awo. George Kainehamba mulabidde ebbanga ddene mu kooti. Naye ebimufaako ebimumbisa mbijje mu butabo bwe bwawandiika. Ebirala mbijje mu mboozi gyennyumya naye. Yes. Namukyazaako ku BBS nga nasinga gwe mulamuzi nga bamukubaganya awakaawe awo. Waali ewaka? Buziga. Ng'ani amukubaganya? Ebitongole bya gavumenti okusinga ddala poliisi. Ng'ate mukubaganya mu maka ge? Era n'asabako asayira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebbanda kumala ebbanga. Katonda bamukwana. Olu mu mwaka ki? Myaka si ndowooza mu 2020 twali mu COVID ebiseera ebyo. Kainehamba yali yasomera Busoga n'ewaabwe. Busoga kye kimu ku bitundu ebyalina amasomero agasomesa abantu abagezi. Busoga Mwiri College ne Obote gye yasomera Wanyange. Kaakati bw'avaawo n'agenda asomerako e London. Ngavudde Busoga? Museveni bw'ajja n'amuwa obwa minisita, yamuwa obwa Attorney General n'amuwa n'obwa minisita bwa commerce. Yali amanye ebyenfuna bingi nnyo. Yagenze n'atandika obulamuzi. Asaze emisango mingi. Yasoma obulamuzi? Yali yabusoma? Yabusoma. Era bwe yasoma bino bya minisita yajja mu bijje. Bino ebya commerce biki ebyo? Era kati ali ku ddaala, yava ku ddaala lya dokita n'agenda ku lya profesa. Ng'omusajja w'amaanyi. Bw'oyagala omusandisa bimu naye alina bw'ayagala obisengeke. George W. Kainehamba y'omu ku bawandiisa ebitabo ebisinga mu Uganda. Awandiisa ebitabo bingi nnyo nnyo. Era nina omukisa nti ampaako ebimu n'osomamu. Nensomamuko ebirala n'abigabira. Alina foundation gy'ayita Kainehamba Foundation n'emikwano gye abo ba Miriam Matembe atera okuteekawo emisomo. Bakola nabo kuba amawulire. Kati kyasembyeyo okuwandiika ebitabo bye, waliwo omukutu mu America ogwa downloading ebitabo bye ne gubitunda. Nayita ng'agwadde copyright? Nga gubibye bubbi. Nayita Piero Olumumba oyo omukenkufu mu Kenya naye looya. Namupangisa agende abawandiikire babayita ba Amazon. Ebitabo bye byonna biba downloading ne sente ze babisomye n'abilistinga. Ebinene biri 8. N'abagamba nti batamuwa trillion emu eya Uganda bagende mu kooti y'ensi yonna eya Uganda. Bwe buwumbi 1000. Lumumba yajjaawo naliwo ng'amuwa directives naye n'atuwa history we yayiseemu n'engeri gye yasinkanamu Lumumba. N'abantu alina abantu bangi bamanye eno naddala mu Western eyo.
kati Amazon n'agiwandiikira sinamanya oba Amazon yamusasula oba teyamusasula. So bw'osoma ku kitabo bya Lumumba birimu ebyafaayo ebyenjawulo, birimu obuvo n'obuzaale bwa Pulezidenti Museveni ne gye yava oyinza okuba tomanyi. Bw'olifuna chance gendayo. Kainehamba yabina biwandiika ali awo alina library enamba naye ng'ebisinga bitabo bye. Kaakati bw'amala okuwandiika ebitabo ebyo abigabako eri mikwano gye n'abigabako eri amawulire abamu ne bagiserializinga. Era akubuulira ebiseera ebyo namusinkana ne mugamba gwe President Museveni alina emyaka 89 ye bwe yagamba. Bwagamba President Museveni bwagamba alina 80 yagiweza ddi okakasa kale ginoonye naye Kainehamba agamba asinga Museveni emyaka 2 kati Kainehamba alina 85 simanyi bwatyo ye bwagamba kati nze nkubuulidde ayinza okukubuulira obuvo na buki naki nakugamba nti ono simu nankolemu bwati. Abantu abagezi abagala okunoonyereza bakyala ewa Kainehamba. Lord Mayor agendayo, Bobi Wine agendayo, abalala bagendayo. Bw'oba oyagala consultation ku nsonga ezisinga obungi Kainehamba ye master planner. Namubuuzaako yaliko ku presidential petitions 2 ng'omulamuzi owa Supreme Court. Emisango gyo tegigenda mu kooti ndala, gigenda mu Supreme Court. N'agamba nti ogumu baagusala ye n'awa nga tabangako muntu wa Museveni saidi ye yasabala amazima. Bw'awumula obulamuzi n'abaako wayagala okugenda okukola ng'alina kufuna consent ya President Museveni nga Winnie byanyima bwe yagifuna emirundi ebiri, nga ono omusajja wa Bote bwe yagifuna yajjako wano n'ayagala okwesimbawo si olala Otunu, waliwo omulala waliwo n'omulala gubaawa kati n'agamba nti ye Museveni yamumma omukisa ogwo olw'amazima ge. Kati bw'awummula obulamuzi yayita mu mbeera eweebwa abalamuzi baali bafuna ssente ntono obutafaanana nga kati, era nga bamuserekedde obukuumi, bamulekedde emmotoka n'abasirikale be ne beekyanga abamu n'abagala obbago. Omu yafiirwa n'amugamba yagala ssente n'akwata ku zize n'amugamba eza poliisi zibampa tezimmala. Omusirikale n'ayagala ogenda okugaanirawo n'agamba nti eza poliisi zibampa tezimmala, nkuwadde zino zikutuuse. Omusirikale neyeekyanga Kainehamba n'asaba obukuumi obulala ku poliisi n'emuyamba, naye yatuuka ekiseera poliisi nayo neyagala omutulugunya. Waliwo ettaka yali aguza omunene omu mu gavumenti, omunene n'ayagala okulibba. Ne bagenda mu kooti n'aliyingira mu documents yazimpa. Olumu ngenda omusango oguli so interesting ngenda kubuulira waje gwakoma wali gye guli. Naye nga abantu abo bakozesa poliisi batwalako bajjako Kainehamba ne bamuwamba ewuwa waka, ne bamuwambawo bamenya oluggi okusinziira ku ye, bamutwala ekabalagala. Omusirikale amuyita OC bamuyita Boogere, bamutwala n'amusibira ku lw'entebe ng'agambye abaawaka nti ono mulalu. Omuntu asobola okuteebereza ku byokola ng'oli wa poliisi n'otegeerera ewange nti ndi mulalu. Oba ye wa poliisi yali omulalu ng'agamba nti bamutwala Butabika. Oba wa poliisi naye ate Butabika tokwata ntebe, bamusibira ntebe yewali eddwaliro ly'abalalu, bamuteeka mu incarceration nga waliwo n'akalwaliro naye nga tekali ku level ye Butabika. N'asala amagezi n'akubira bakwano be nga Luzindana. Namugamba ndi mu buwambe bampita mulalu siri muki oluvannyuma bamununulayo. Abasirikale ani yali abawadde ssente okugenda? Baali baagala kumuggyako ssente n'atazibawa.
nga balina keesi gye bavuga taliiyo. Kaakati bw'atuuka awo n'akola ki? Gwe yaguza ettaka yeeyongeza wataamuwa ate n'atagaana okumalayo ssente. Eyo topic egenda kuba ya luvannyuma. Nawo wagazi naye si mufunda. Kaakati olumu yatuyitako alina amawulire be yeesiga. Natugamba nti akalulu ka 2016 Museveni yakabba. 2016 era bonna ne bakkaanya nti akoze eki? Akabbye. Buli omu n'awandiika ensala ye, buli omu awandiika eyiye. Ne batuuka ekiseera nga banatera okukasoma ne baziyitamu. Ono agamba bwete kati Chief Justice yagamba nti abasatu bali eno, ababiri bali eno. Kati Kainehamba yamaliriza nga bali 5 ku 2. Akawungeezi. Nga bali 5, bali 7. Nabaga nti akalulu kabbiddwa kaddibwemu. Abatano bagamba kaddibwemu. Museveni n'agamba nti yagenda okukeera ku makya nga bamugamba nti waliwo ebyazze, waliwo ode yazze. Bagenda okukeera ku makya nga bali 4 ku 3. Nga omu agenze eri. Bagenda 2, bo bano babeera 5. Kitegeeza 2 bakola ki? Bw'osoma akatabo ako ojja kusanga baki abaakyuka. Alina n'abayogera abatakola ki? Balamuzi ki abaakyuka? Nja kakwazikako. Abalamuzi omu mulamu omulala mufu. Kaakati bw'amala okufulumya akatabo ako nenkafulumya edita wange n'atyo publishinga. Era nkwogerako ku TV endala, ku radio endala, obanga na wano. Kuba akatabo weekali. Evidence weeri. Ate obumu bwatunda weebuli awo mu Aristoc bookshop, obulala bw'omufuna akakuguza. Kati ne mugamba ne mubuuza akalulu akabba batya nga bw'okola ki? Nga bw'oyogera. N'agamba nti afuna reports ng'ogyeko kuba akabiri yenyini ng'ogyeko kali ke yawandiikako. Akankumi 2016. N'akabiri 20 baakabba naye agamba kwolwo yafuna ripooti okuva mu ba observers abali international. N'afuna ne ripooti okuva ku Dr. Livingstone Siwanyana alina NGO ya human rights. Era erabirira bintu ng'ebyo. Ne mugamba lwaki tiwayogera? Nagamba abantu bangi neŋŋamba gundi. Akakalulu bakola ki? Bakabbye. Akati bw'avaawo n'afuna challenges ne famire ye nkyala ali bweru ye ali wano. Naye agamba olw'okutulugunyizibwa kwalina ne gavumenti ne President Museveni in particular. Ne nkubagano zalina mu ttaka ewaabwe. Tayagala bamuziike waabwe ng'afudde. Erimu ankole. Lwaki? Agala bamuziika awo Buziga. Alinawo ettaka lyagamba Kabaka ye yabimuwa era n'amukkiriza okuziikawo awo ebintu bye. Era alina abantu bangi abagezi bakyaza nga bawanyisiganya ebirowoozo n'ebiwandiiko n'embeera nti ye mulamuzi yekka ng'ogyeko mulenga naye yaŋŋambako nga tannafa nti akalulu Museveni yakawangulwa naye pressure zajja ne ziyingirawo nga balina okukola ki? Okukyusa. So ekyo kikulaga nti mu Uganda omuntu asobola kufuna justice era omuntu akuma justice ayinza gikubuulira nga yavaamu dda kuba abatakyagendera ku birayiro biri ebyokuuma ennono. Ekitegeeza President Museveni kalulu ki ke yawangula? Kusinziira ku Kainehamba tewali. Kuba agamba nti nakana aka Bobi Wine senga baali bamuyingizzaamu ye nga looya era ajja kukawangula naye batisegona baatya ne bakola ki ne bakajjawo ne bakazza mu kooti yaki y'abantu. N'akagamba nti okusinziira ku bujulizi bwe yalabako ne bye yafuna Museveni baamuwangula. Oyo mulamuzi gw'osuubira nti
tasobola kusamwasamwa na bigambo oba baba basamisa basobola bayinza omulowooza mu tabufu bw'omutwe kyatali. Ensonga lwaki poliisi yagamba nti bagende bamukoleki bamukebere omutwe. Kati Kainehamba bw'amala ye muntu ali awo atazibira kintu kyonna akikubulira mu bulambulufu bwakyo alinga otafire. Olumu nagendayo naŋŋamba nti mulirwana wange ali ku ddyo wano lwakoojo nayagala kunzita lwakoojo ono waffe gwe tumanyi era nampa n'ensonga kyayagala okumutta oba bituufu oba si bituufu naye ng'abyogerera ku kamera n'ensonga n'agiwa. Kati naavaawo ye muntu simanyi oba kati akyalonda naye olumu nga nnoonya akalulu ku bwa kansala nakonkona ku geeti ye nga simanyi nti yaaliwo nti yewuwe abeena omusirikale nagamba wagala kikonze mbadde noonya kalulu kanoonya wano lamuzi alonda nemugamba kale abamu bajja kulonda kansuule muno wansi wa geeti kagundi kafulaya kange nedda Kainehamba yali eri nandaba nagamba omusirikale muleka ayingire yes oyagala kikonze njagala kalulu okanoonya na wano nti siraba kwajja wano okunoonya kalulu nja kakuwa kuba gwosoose simanyi kyokkiririzaamu nemugamba ndi wa dippi naga nja kakuwa ndowooza nakampa simanyi niye kirungi wakawangula nakawangula ne mulirwana wange Kolo teyakampa baali bamuyita brigade ya Beero naye Kolo nakamusaba nga kano nakakuma olwokuba yali awagira tumusiime ono yali meya wa gundi chairman wa East African Railway nga mulimu ne Professor Tumusiime mulimu n'omulala omugagga bifeekeera nga ffe tulina mabikke mwana muto talina kyalina nga n'amafuta tugajjako ababoda bagenda ne bagasaba eri wa Beero agatumusiime ne bagatuwa ne tuteeka mu motoka ebatambuza twali tugiyazise ku Sebagala nasa bwegaggwangamu nga tusindikanga abantu abamanyi kumbe biweddemu amafuta. Kaakati Tumusiime bwajja yagaba ebintu bingi ng'ateeka ne taapu luvannyuma nnyumba 10 ateekawo taapu z'amazzi kansanga omwo okusinga kati nga si mwangu wakulowooza nti ojja kukola ki ojja muwangula naye we twateekawo pressure tumukunde kati ye mulamu waali ayinza n'okuba ndaba nantumira Seeko omwe wange nze nali chairman wa kampeyini z'amabikke nagamba tuzze wano tukulesedde emitwalo 5 tugajje wa tumukunde tukusaba ekintu eki butaddamu kwogera ku rediyo z'osinga okubaako naddala Simba ku linnya lya Tumukunde gwe noonya akalulu k'amabikke nemugamba muzimpe mbawo akalulu kalulu ko ne bwokatuwa ate nga tetukekakasa bw'otuttira ku mpewo bungi twagala oleme 5 bw'okkiriza enkya tuleeta balansi 5 ne bagamba olulimi lwange luseerera manyi Tumukunde yatuvuganye nnyo yatuli ku lusegere Tumusiime siyinza kwewala kukola ki kumwogera bagenda okulaba Saturday ejjako nga mwogeraku mubi nnyo nga tebamaze okuwa 5 nagagaana bagamba weerowooze kati bwe nabakuba ne baganda ndowooza ono mulalu ne tubakuba akalulu tuli mu kujaguza kyoga abasajja bakomanda ba Beero basirikale b'esiko ne bakubamu abasasi mu bantu ne babba ebintu by'abantu ne ngenda ku rediyo Simba ne mbyogerako nanga gwe oli mulwana wa Beero naye geza osale ewuwo ojja kulaba ne mugamba wali we nina ennyumba akasiisira kange kati nzirukirewo kangende bankwate nagendawo nga bakawo naye tebanyega ne ngenda ne mbeerawo ne tubeera bubi nnyo ne Beero yantwalako ne mu kooti yeerosi wano nti namwogerako bubi mu birala nali ku CBS ne mwogerako chairman Sebina Robert ne mugamba nti nze sigenda kuwoza musango guno sedition gubeera mu kooti nnene guno musango munene naye kisooka sigumanyi siyogerako ne sirimu wetegevu kukola ki mumuwa amagezi agende mu kooti ki ennene nakayagala kulwanagana namulirwanaawo kunze namuyitako nga mpangudde akalu kuwa kansala ye agabye wano bawala bitampita ani atayagala munne bawala bibanjula wano ekyane kati mbawadde wiiki 2
mugende mutuule konza sijja kutuula naye bwanampita nja kutuula kuba simuwala nangako waliwo abalayo olunaku lumu tuddeyo mwerosi nampita naye nga nireese obutambi bwaki bwa CBS nimbumuteerako nga nsaba Museveni lwaki atuuza Beero ku katebe emyaka 4 nalo liriko naye mukulwana munoofi eyo ng'abantu bamwagala abaayo. Museveni n'agamba nti gw'osalawo be tutuuza ne tutatuuza nensirika nenziramu ne mubuuze Nakasero lwaki Beero n'agamba omuyita otya ne mugamba mulirwanaawa lwaki yagala kusosola mu mawanga nze ndi muganda ye Munankole lwaki luganda sisobola kulwanirira Munankole wayitawo ebbanga tono n'amuwa obwa commander reserve force Central Region nga omumyuka we ye Jet mwebaza nitubeera awo nga balirwana akalulu akaddako nga muyambyeko okutandika essomero baliyita gaba modo nali kugombolola ebipapula byonna ne processing speed nakola project ez'enjawulo mu ggaba olwaddako akalulu yakampa yagamba muwala wange yali polling assistant nti gamba taatawo muwadde akalulu n'akalaga n'abantu abaali emabega yamugamba muse afande akalulu kakyama ate tugoba bipinga ate gwe okawadde oyo tulina owaffe n'agamba muŋŋambe ku Museveni simuvaako naye ono mukamuwadde mukole kye mukola era natuuzangawo n'enkiiko ewuweza DP nga ate n'abenyayo mbatuuzaako kwegamba ne mugiramu ddala Oluganda era twafa tuli bamukwano ye yafa yafiira awo bamutuuza ku katebe bbanga oluvannyuma ne bamuggyako kati Jet mwebaze yaliko nga batuula awo Mengo nga balina ofiisi lumu nenva e Congo ne mubuuza nti owaayi nalabye abasirikale Beni ndaba abasirikale ba UPDF e Bunia Ituri nangamba nti awo kumpi tubalina ne Badolite kilomita 1000 Katonda wange okuva ku nsalo Entebbe nangamba genda obiwandiike nkube embooko zo buyagamba Jet mwebaze konze kale nengenda mpandika story nga siwulidde ku mukama wange bwe mala okufuluma ne ngamba nsuubiza embooko ku story eyo nembeera standby ku bulanga awo nga buli motoka ey'amagye nga ngambye omusirikale akuuma kageeti akamanyi nti bw'olaba nziruka kagule mangu wayitawo wiiki emu nga siraba Jet mpitawo simulaba kyenva ngende ewa mulirwana Beero muga wayi deputy wo nga sikyamulaba kyapanga nti olowooza teyafudde konze yafudde ki waliwo amawulire gyali mulamu nga afando nimba nanga gyali kati wamawulire nga wasoma psychology of influence kiri kyasanguddewo mu bugenderevu kyotwala ddala yali amaze okufa nagenda ne ngamba mukama wange ku Njuba Times yebbi waswa yali avudde mu New Vision na story ya Beero manya ya Jet yafudde nagenda obuuze ku Kavuma Steven yali minister wa defense wa security yayita nabakuba mulamuzi olwo nengenda nemubuuza nangamba muva kwogera ne Jet dakiika 2 ani agamba nti yafudde kwanza information njini nagamba bya Bulimba nensirika nenkomawo ngamba mukama Kavuma aganye naye story ntuufu nagamba gitwalo gikumise esigiri mukamawo nengitembeya nengitwala mu monitor nibagikuba Kavuma n'abakubiranga n'abatiisa tusobawabira ne bampita tuwe soosiyo minister agamba Jet mulamu gwojeewa ne mugagwe nagyeko mwekakasa oba nawe tutte mu kooti nja mwogera naye kati sijja mwogera naye story ki okusinzira ku story newayitawo ennaku endala 2 Kavuma yennyini yayisinzira ku radio Uganda n'abika Jet mwebaze teyafudde yafiiriddeeyo mu bibira ennyonyi yafunye accident kumbe bakubye mukubye story nayo nagibreaking bakuba mukube kakati nze ngamba mukama wange ndugwa yali ali awo mwami mukulu yakuyira ab'olugave yali MD waffe mu Njuba Times muga nti njagala mumpe transport ngenenzika Jet nkakasente yafudde emboko nzibonye naye kati sikakasa ne bampa transport
twamuziika eyo mu mabiri eyo obulenzi eyo nga bagamba bagendanga okuziika abazira baalimawo emiti bagitema ku olwo eggulo limu ne kubo baalirima ku olwo ate enkuba n'etonnya ne tulinnya mu bizzi okutuuka gye baateeka omusajja nga teri kasiisira bajaasi be baliyo be baziisi siraba wa luganda lwa jeeti siraba mikwano gye siraba mukulu we kaziini ate bagubikula twamuziika era tuba bakyasima entaana enkuba netonya nnyo entaana neyijjirwamu amazzi ate ne batandika kuyiikuulamu mu nkuba omwo ng'ekedde eyali asabira omwoyo gw'omugenzi yali Jenosali Musale kuba enkuba yatuteekawo yalina bayibuli twali mu katenti katono bwe kati nga tulimu basatu ono muhoozi lwensooka okusinkana muhoozi era tetwayogera kigambo kyonna twali ku byamufu bwe tuvaayo awo bonna baji muhwezi nga tebazirekayo n'emmotoka zasigalayo nga waseeredwa okufa ne bagamba wano we bagenda okuziikwa ng'abazira abanaafiirira eggwanga era oyo ye muzire yasembayo tebaziikangayo mulala abazira ababiri bakololo wakyaliyo ababeerayawo baziika gyetumwe simanyi oba nkutuusa nawo webamuziika naye wenviiramu mu katawuni ntegeerawo naye waliyo kyebakolayo ekyamagezi okusinziira ku information tewali yaddayo ali mu nsiko n'abaluganda besimanyi nti batuukayo ne bamusuulako ettaka simanyi anti simanyi naddamu kuweera nga mukulu we afudde naye mu nfo yali ekiyita mu lujja nti bamukuba omutayimbwa batulaga omutayimbwa gwa mita 3 naye nga siiringi ya mita 2 netukola ki netukkiriza ne bamusalira emyaka 10 ogwo omusango gw'amadda guli ku myaka mingi n'okufa era kati zaako mission yavaayo kooti sitteeka nti ekuwa justice gyokola ki gyoyagala kati wetudda ku Kainehamba obulamu bwe yali akukkuluma nga babawa ssente ntono ate nga bamuwaniriza abapoliisi be okulabirira ng'embeera y'obulamuzi takola ki yensonga lwaki yali asaba bamuwa omulimu ebweru ate nga mugezi bagumukoze eki ne bamugaana. Katonda ayamba Museveni kati yayongeza abalamuzi ssente nnyingi n'abaavaako ensako ki era bakwatira ddala akavubu kakola ki katakyalina kukukkuluma kwonna. Ayagala ssente za bitabo agamba bw'awangula omusango gwa Amazon ajja kulabirira abantu abateesobola abamawulire abatagiranga ajja baweerayengayo 5 omwaka eyo wishi ye bayinza n'obutazimuwa naye ekyo kyalowooza anaamusikira ayinza okukola ki okuzimuwa naye ye agamba nti mu Uganda President Museveni alina kwekuba mu mutima obuyinza abute abulekere abaddawo kuba gyagenda gyatwala eggwanga waki eyo endowooza ye y'omulamuzi Kainehamba. Alina ekitabo ekiwandiika ekikwatira ddala ku bulamu bwe kuva lwatandika paka lwakola ki yakimpaako nenkisoma nemugamba nti bakkiriza abobuzaavu agenda obateese nabo naganze nteesa naawe sinawo buzaavu nemugaa ate kati nze eri ndi mukoli nkuba kyeyo era netukitira awo nagambe bw'omuwandiikako sitole ayagala ogimusomere luta ku luta era nakubuuza kino nakikugambye kubira waliwo yansiba kumala essaawa 4 awo waka nagamba ino sitole wagiwandiise bubi kino kisaa kikugambye kubira mukamaawo nemugamba essimu ya mukama wange yino gwe mukubire nagamba nyooma tomanyi ndi mulamuzi nagamba tuulaawo bwangamba tuulaawo yandaga ntebe nze nentuula wansi ku ttaka nanga sina kugamba kutuula ku ttaka nemugamba kati omusibe atuula atya mu ntebe omusibe atuula atya mu ntebe kati nemala neŋŋamba nga wayiseewo ebbanga neŋŋamba omusirikale we nsaba kumperekerako mu short call. Olwo oli under arrest? Yes, yaŋŋamba you are under arrest. Nga n'abasirikale babagambye? Baaliwo nga bawulira.
nantwala mu short call nanga nze ngenda kufulumya nanga nti saagala nkuleetera ebizibu nze leka bansibe bantwale mu kooti nga naye gwe kufulumya story ate nga yagikuwa nenkubira osi eggaba bamuyita azira kati mulaba ku palamenti yali akulira kati esikooti ya right honorable Kadaga we nabeerayo yagendayo nga gyendi nga already ndi mukwano gwa Kadaga nemugazira bankwatidde ko Kainehamba ani akukutte Kainehamba yagamba sinakukwatako nampa ebitabo nansayiningisa ssente $5,000 nenzigaana ate nawe nga walina entondo kati gwe nkutte twakunyiiza kati ate onsasula ki era omuwala yagenda nanzigulirewo geeti yampa $10,000 nanga taata muleke embeera ze zigumire era bwakuyitanga olulala okola ki era ngenda waliwo yakuza oba myaka ki juzi saagenda naye nabulawo buludde naye nga ye musajja yali so brilliant okumufunamu byoyagala ng'amawulire olina kusooka kuwulira mboozi ye yadde gwe tekukwatako nemala essaawa nga 4 n'alyoka akuwa kyoyagala okukola ki oyo ye kasirya eggwanga naye bw'atyo yalina bwino naye nga olina kukkiriza n'akubuulira ki byayagala kaakati ennaku zino yagongoba atambulira mu kagaali naye akola emirimu gye nga bw'ateekwa okugikola agikolera waka alinawo omukyala bwakuyita nti njagala interview tagikuwa nga ogenda gisalamu aleeta muntu we oba mutabani we oba alina omwana we awo alina kamera naga tuziku olukwata wano ojjako kaadi n'ogimpa wano nempulira byokoze eki byotadde ku mpewo era togenda ku assignment nga togenda kubiteekamu nga bwabikuwadde bwabyagala bikole ki oyo ye Kainehamba professor naye nga wano asomesezza abantu bangi naye bwe bamuggyako yatuuka n'okuwoza emisango egitaliimu gy'amaanyi oyo yali awoza gulinga gwa bubbi bwa nkoko awo ku anti-corruption code yajjira nabigere n'agamba wa prison njagala musibe bw'atyo wa prison n'amugamba gwani leta kaadi yo n'amukuba oluyi ate mulaba omusajja mukambwe ennyo sajja n'ayagala okwecyacwana nemukuba akama nti oli ku mulamuzi eyawummula ow'ekkooti enkulu esukkulumu sajja n'apoowa mpolampola nakkakkana n'amira oluyiiro olw'okuba mukwano gwange Kainehamba nange sitoli saagifuluma ey'okkuba oluyi kubanga waliwo lwopima kyofuna mu story ng'owa prison asirise ate ogiteekeyo kaakati Kainehamba nga tomumanyi tosobola kuba naye era abamumanyi bamutegeera bulungi bagumira embeera ze ne bakola ki ne babeera awo era bw'otuuka ewaawo olulala nali vice chairman saawa nga 6 waliwo awo obuntu obwazimbwawo babuyita Buziga country resort nga bazimba busiisira nankubya nanga waayi bano abazimba obusiisira ku nju zaffe ennene batwagaza ki mubumenyewo mangu nemugamba njagamba building inspector we namugamba nagayo plan gye twabawo manye osiisira waliwo esubiri nerita etayaka eryebbeeyi abamu kati twavanga mu busiisira buli obwedda kati waliwo obusiisira obwebbeeyi bwosanga awantu nga bwe buli mu beach ne bubeerawo olumu nawulira music ku beach Kebeka beach saa 8 nagamba abo Keke beach nga alina enamba yange jukira yampaako akalulu mulonzi wange aba beach kerere gye balina license ya night club konze mu Makindye tulina night club eriemu eri Kabalagala abo tebalina kale bagambe bazikize ningamba abeero dijuni bagenda babagamba ye muntu ayagala action mu dakiika obudakiika tayagala akuvuma n'akuwogoloza talina kintu kyonna kyakola ki Kainehamba yali asobola okuseka nze simulaba nko ng'aseka
Kainehamba aseka naye si kyangu kuseka. Kiteekwa kubanga kimusanyusizza nnyo okuseka. Kainehamba ne bw'oba okoze story akunoonya gy'ogenda waliwo yagoba aba vision yawo nga bakoze report story byatakwatagana naye naga mwe temujja kuyingira. Mujja kugenda eri. Ate bw'ogikuba ng'ogijje ku sosi ndala n'akunoonya. N'akubuuza gye wagijje. Naye nga okutwalira Kainehamba musajja muyivu. Lwaki takkaanya na President Museveni? Ebiseera ebisinga ndaba akulitisayizinga nnyo President Museveni. Era waliwo pane ey'okubiri baali bamugaanya okumuteekako. Museveni nga tamwagalako. Naye yaliko Chief Justice ebiseera oba yali Odoki oba Katureebe nga tekyewalika. Muyivu munene ate mu balamuzi basiniya. Era bw'osanga listi y'abalamuzi nga bali ku pano ya Supreme Court ne Court of Appeal. Court of Appeal batera kuba 3 5. Supreme Court 5 7. Bakulaga seniority bateeka amannya gaabwe nga bakola ensala nga bwe gaddingana mu seniority. Era akajjamu junior yabeera eno wansi. Kainehamba nga yakulembera wali waggulu. Si yakulembera nga Chief Justice yakulembera naye nga ali ku mwanjo. Obwo bwe buzibu bwokka Kainehamba bw'alina ne judicial system. Avumirira nnyo okunyigiriza kisaakye bwamumma okukola opinion ye eyaki n'agamba omuntu yenna nga takkaanya naawe omuleka n'asoma ensala ye. Ekisooka muba musomye majority nga yeesinga namba yeetwala. Kati ono naye mumuwe chansi ye. Era yambuulira nti Justice Kisaakye mu baakola interview ne Odoki yali wakusatu. Kisaakye nga yasinze ne babikyanga kyangu Odoki na Owinyi-Dolo yali wakusatu. Kakati amanyi system bwekola ki bw'omuzza. Ne bw'oba omukomezaawo kati ku contract yakolera omulimu gw'osobola naye tebasobola kubanga bangi bibazizza. Remi Kasule bamuwumuza. Akyali mulamu Remi Kasule? Akyaliyo? Ali ku contract. Remi Kasule aludde mu system yasooka kuba lawyer. Yasooka kuba wa DP. Kati simanyi oba wa DP. Naye mukwano gwa famire ya Ben Kiwanuka. Bwe nkola investigation story nga njijja ku Sadabu ali mu parliament kati naye mu observer ku bisigalira bya Ben we biri. Sadabu yabijje Masaka n'abinkwasa. Ebisigalira bya Ben. Investigation yazijje Masaka mukama wange n'azinkwasa. Ebisigalira nga baasula we biri. Ebisigalira bya Ben. Nga fuba tugamba nti no tibiriyo. Ababagamba gye bali nange mbagamba nti gye biri. Biriruddawo. Kati bampa sente nga bantipinze nti biri Nakasongola. Ne bampa sente za wiiki namba. Nengende kuwadde kampuni bamuyita mukama wange baali bamuyita ni Robert yani erinnya lyerabidde ddala. Nga akwadde ogenda onoonyereza. Nga mbeesinga ku findings za Sadabu Kitata. Omuwulira Sadabu Kitata mu parliament mwali yali mu bamawulire wa observer nga PCL Masaka. Najja eno kati information agijja Masaka. Entuuka Nakasongola oluvannyuma ennaku 3. Nti bwe bamutwala Nakasongola ninfuna gye baamutwala. Basooka ne basima entebe ne batamuziikawo ne basima eruzira ne batamuziikawo kivula abantu batataagana. Kati bwe ntuuka Nakasongola bampa nfuna omuntu omu kubeetikka ebisigalira bya omulambo nga bagutemyetemye guli mu bifinga bw'otwala ennyama mu kutya bamutema. Bwe batyo bwe baŋŋamba ne bandaga ekifo wansi w'ekiyinja olusozi lwa kiyinja awo ne bagamba nti awo nenfuna owokubiri nenfuna owokusatu. Kati owokuna yali wa kuntwalawo nkeera nga ndowooza wanjawulo naye bwe yanyumizaamu nga ndaba asonga we wantu we wamu Nakasongola. Nenfuna okufa kwa mukwano gwange munnamawulire Ddamulira Africa
Ero ne yafa. Nako 5 omusanvu sazimalayo nakomawo nga oyisenya nzija nga tannafoolo Damuli Afrika. Ne musanga emulago nga mulwadde. Ne bagamba bamujjanjaba nti bagambye ebyuma tebiwera bagenda mutwala mu kiriniki bamulifaalingayo. Nga Damuli tayogera. Olunga kiki ekimuluma Damulira naye? Wayi saamanya naye yampandiikira akantu nti waliwo eddagala lyebampandiikidde lwaki tebalimpa. Nga tayogera naye ng'okuwandiika akola ki? Nembawa. Kati we namulekaawo nzireyo eka nkomewo mulabe ne bamubika ekiro. Era twamuziika eyo. Twamuziika wano ku lw'e Masaka. Naliyo. Waliwo pasita eyamusabira. Bamuyita ani wewe Mundeeba. Ono Serwadda. Nenkomawo nenkuba story. Tutuzudde we baziika ebisigalira byani? Bya Beni Kiwanuka. Eyasooka okukola reaction yali mugundi Masias Nsubuga. Yali personal assistant wa Sebaana ne Sebagala. Naye olwo nga ye secretary general wa DP. Nangamba tukolere right up. Nenkola ebbaluwa nengibawandiikira. Nantwala ku Christ the King. Tulaba bannaddiini abamu. Ne bakyogera nako enkeera awo ku church. Bagamba Siraje ali willing okututwalawo. Kaakati ng'omuntu ettaka eryo nga lya Ministry ya Defense. Muloli Mukasanga ye minister. Nitugendayo ne Masias Nsubuga. Natugamba ngenda bawe ebbaluwa. Musimewo. Bwe muzuula amagumba tujja kuleeta mashini ezikakasa ga muntu gansolo. Kuba jjukira bagambako muganda wa Kasirye Eggwanga Kasirye naye yafa yalina nyini migaati oba ye hotel of Ntake nti yalina amagumba mu nnimiro ye mu faamu ye. Kasirye n'agenda n'asimbawo emmundu n'agamba mugasime n'agamba poliisi mugasime nga weni n'agamba singa otulagira mujja gasima sivaawo. N'amalawo ennaku 3 ne basangawo magumba gandiga nga gye baziikawo nga si muntu. Kaakati n'eri twalina okugendayo tukole ki? Musime mukakase. Tukakase. Ebbaluwa tebagijjaayo ne dipiti yafaayo kulondoola nsonga eyo naye nga kagimu omu ku baana ba yantumira omuntu n'aŋŋamba batulimbye abantu bangi naawe oyinza otulimba tutwaleyo kunze sibasaba ssente mujje tugende. Ne babivaako mba ndi awo wayita ebbanga nga bateekawo awo ekibumbe ku High Court ekya Beni Kiwanuka ekitamufaanana nga batandika kukuza kumujjukira nga President naye abiyingiramu ng'ajja nga mpandiikira Deputy Chief Justice nti nze mmanyi we baaziika Beni mugezeeko awo ndiredde okubatwalayo. Naye olw'okuba mu President abiyingiddemu mujja kumpa $8 million nga gwogamba mu bbaluwa nga Deputy Chief Justice agifuna nga kopi mpaddeko Chief Justice nga ngamba mu protocol bane baffe tekola bw'owandiikira Deputy Chief Justice bw'owandiikira Deputy Chief towaako mukamaawe kati engeri gy'owaddeko mukamaawe genda owandiikire oli nze ompeeko kopi. Naye ng'olwo Solomon Muyita ngambye nti ono yakola ku bintu bya Beni specifically nga gwe njagala okukola ki era nawandiika kopi nenjiwaako famire ya Beni Kiwanuka nenjiwaako Abakatuliki bayidawo Abakatuliki bampeereza omuntu yakola investigation kunoonya ebisigalira naye nga venue yaliko ndala. Netugamba tujja comparinga notice nga tutudde tetwatuula. Nenjiwaako Mau nga President General. Kati muwala wa Beni Kiwanuka ali Germany n'akomawo kuno yampandikira WhatsApp njagala kujja ompitiremu lwejja nampitiramu aŋŋamba kati tetulina ssente ne tujja kugamba President Museveni alabe nga tufacilitatinga tukole ki. Kakati mba ndi awo nga Remi Kasule alina omusango gw'ettaka gwe bamuvunaana naye nga mukama wange mukwano gwange ngenda mugamba nti ettaka lino waligula naye wazuuseewo nnyini lyo agamba waligula mu bukyamu alina letters of administration eka 10 ziri Gomba
naye gwe ogamba waligula naawe nagamba mugamba aleete ebiwandiiko nintita omusajja w'omulamuzi kati tubikomparing ebibyeti yabijjaayo Remi Kasule teyabijjaayo naye yakonsidinga nti gwe yagulako si wa kika ky'abali yagamba Bemba tugenda okunoonyeza Bemba nga talina we yali ayita famire eno ne mbakanyisiza omusajja ono bamusasula essente ogwokubiri namugamba wagulawo mpewo ate nsandi agadde kuteeka mu mawulire tiwagula empewo ate wagula ku muntu eyagwa eddalu omusajja yagwa eddalu teyamulaba nti yali mukula ddalu yamuwa sente katamutegere nti mukula ddalu kati nze kubuulira waliwo medical phones ziraga nti weyaguye ettaka ng'oli yagwa eddalu nga n'okufa yafa tayinza kubanga ekitegeeza byali baamulonda luvannyuma ne bajja bamuleeta ne bamurehabilitating awaka ne bakkaanya basasulagane oli omwana omwami yali asaba $2.5 ne famire ye ono nga sisukka 7.5 miliyoni wena bawooyawooya ne bakkaanya n'amala emyaka 2 nga tamuwa sente yamuwaayo $1 nampaaka awo namuwaayo n'endala yakamuwa $3 ziyakamuwa naye nfuna looyo omulala nentwalayo omwami oyo nawa warning gundi nti agenda muwaabira olwemi naga nti ate we mutuuseeko nze nze naleeta omuntu mutuule nakati mukyasobola okutuula era ne tutuula ku sipiiki ne bakkaanya 17.5 nakati wayiseewo omwaka abadde anoonya muleete kino byonna babireeta okuva mu administrator kuva mu kooti Makindi ewa nakati anabakola ki tazirina sente alina n'ettaka basimako omusenyu era ye landiroad ng'atagamba tugende tupime ne mugamba gwe wozifunira $1,010,000 n'omanya nti eka ziri 100 ate ogamba otya mupima ki ani alina ekyapa era bw'oba opima kosti yaani ekyapa kiri mu mannya g'ono oli alina letters of administration kati bwe yagenda akikyuse incidentally egindi yagenda mu land commission ng'omukyala akola ku bintu ebyo yamufunira omulimu ye Justice Remi Kasule nga talina bwabikola naye ebyo nali mbirinze mbireete mu kooti senga tebategeeragana naye bwe baba bategeeraganya nakati tebalina bakusasulagana esawa yonna obireeta mu mawulire ate sibireese kati bw'onyigiriza omuntu ennyo oba olina omulekerawo breathing space naye looya gwe nagula gwe baagula Matovu eyatuwolereza bakkaanya akola pro bono service ndowooza bajja kutuuka okukutegeeraganya kati kyenkugaye nti ne mu balamuzi mulimu abalamuzi abalina ebizibu era batasobola kusala mazibu oyo yakolanga acting Chief Justice Kavuma ne bamugamba kadajaji navayo naga nti nze natandikawo NRM wemba kadajaji sobola kulamula naye nakati ali mu kooti waliwo famire mugamba nti yatwala ettaka lyawe mbiwulira yali antwala mu kooti olwaki nateekako ekifaananyi kye yali antwala mu kooti ekifaananyi kye yateeka ku Facebook ku ki ekyo kiba kya public so yakiteekako copyright abalamuzi bwe batyo bwe biseera ebisinga bwe bakola ki bwe beekaza naye nga nabo mulimu abaki abalina ebizibu nga bannayuganda abalala oli lwedde okutwala abantu bano okutulaga ebisigalira bya Beni Kiwanuka gye biri kaakati kubanga kati gwe muntu gwe tulina bwe ntuuka ewa Kasule Kasule akwata ebbaluwa awandiikira famire ya Beni kagimu abagamba Siraje mukwano gwange okumala ebbanga alina effort zaakoze ziyinza tuzuula okuyamba mukwano mukama waffe naye mumwekwateko mukole ki mulabe nga atukola ki yo obuyambi bwe n'abukomyawo kati famire bwetuuka okwagala okukiyingiramu Museveni n'aba basisinkana oba olabako akatambi nga bagenze entebe famire ya Beni n'abakutula simanyi oba yabawazaaki baza kubasaasira mufu ne bakola ki naye investigation ya Beni ne mu katabo ka Museveni anyumya nti yaliko embaale n'adduka n'awona okufa ne bamuguma ng'ali mu motoka yuyuyu enamba zayogera yali mu motoka ya Beni kisoboka okuba
nga ne President tayagala bisigala bya Beeni bikole ki biveeyo. Ekyokubiri, information gyenina nze abamu ku baana ba Beeni abakufuga amaka ng'ogyeko Saala ye Muggalanda era ye bamuboola bwe bati n'entaka gye bamunyaganyagako namuteekako ne wannabakobe yamuyambeko kimanyi oba yamuyambye ye bamuboola naye bano bwe bataboola omu ku bo yagaana okgenda mu DNA nga bagambye bwe tuba tugenda kunoonya bisigayira sooke twetereeze tufune endaga butonde za buli omu. Ekyo nakyo kyekimu ku byatta obutakola ki obutagala kujjayo. Nafuna bufunyi abantu abali ebweru abangoberera ku mikutu egy'enjawulo baga fuka twesondemu ssente otutwaleyo ne mbagamba bwe muba nga mmwe musaba ziri ekinaana nazisaba Museveni nga manyi azirina bwe bakolerwa ekibumbe kiri ekitafaana Beeni ku miliyoni 4 lwaki tebampa 8 ne bamanya nti gubajjukira buli lunaku bamanyi ebisigalyawo ebiri kiri kiipa okuleeta ebisigayira naye buli kiseera bagamba byatuse era buli lunaku bagira mbagamba nti temulimba nti temumanyi bisigayira mugezeeko we nabagamba kati abo nabagamba nti kaakati nze wano webiri newe mumpa miliyoni 8.02 nzijjako batwalayo kubanga mwe temuli mu politics mulumirwa tukyayagala gwe ng'okyaliwo kubanga ate nawe oyinza okuvaawo ebintu ne bitusobako. Sadabu tamanyiiwo naye nga amanyi soosi bwe bati baafa abantu abakadde ddala be bantwala ne baziika ne bateekako n'ebikoola ne bagamba n'abyogera ajja kutulaba. Kale njagala tusiibule abatulaba Katonda bw'anaaba atuwadde ebitole by'emmere bye tugeera. Seeka Ssesimba yagenze bamuziise jjo omusajja aludde ku Odi Kampala awo ennaku zino abadde mu Kagulumba okutabaganya Mengo ne Odi n'akasozi ako era ye ne mubajje be bagende wa Museveni n'abasaba Gaddafi abazimbire omuzikiti ogwo batuwanga ssente ng'abantu bazikuba nsawo bazimba omulongooti ne gweweta weeguti ne bagumenya. Gaddafi n'agamba nti sibawa ssente mundage ekifo ne pulaani yaleeta matiriyo n'azimba eyo matiriyo y'omuzikiti ogwo terina weeri wano okujjako e Bunyolo yazimbira ono omwana ow'Ettoolo matiriyo y'emu gye yazimbira w'Ettoolo yalina interest ze gye yali na wano waali interest ze zasaanawo zasigala mu peneti oba mulamu yali mulamu we ayagala okutwala emmwanyi. Bwetutyo bwetutambudde olunaku olwali mbadde ne Siraje Lubwama munnamawulire tuwuliziganye olunaku olulala mubeere bulungi mweraba.